Omusirikale waffe yawumula Assistant Commissioner of Police Sam Omala leero ku makya bwe yavudde mu bulamu bw'ensi. Muganda waffe era comrade munaffe yawambiddwa kono yabadde alina akiti ya kusoja munaffe yabadde agenzeeko olwavuddeyo ne baleeta drone empitirivu ennyo. Baleeze drone eziwedera ku zisukka ne drone 8 bamusalako kuliko n'obwapikipiki obwa poliisi obw'enjawulo ne bateekawo embeera yonna nga balinga kumpi abazze okukwata Nalukalala. Era twagala okuvumirira ne sekuturira yenna okuwamba abantu. Abapoliisi n'ab'amagye mukozesebwa okuwamba abantu ne muvaayo ne mwegaana. Tulabye poliisi olwaleero mu press conference yaayo olwaleero muba kugiraba ssaawa zino ne bavaayo ne beegaana nti bo tebannakwata kwedi mutwe naye ng'ate embuto zizimbye nga ziragira ddala nti mwe mwalidde ensangi. Mwawambye ne mukuba mwakubye edi mutwe baataddewo emmotoka nnyingi nnyo za drone ez'enjawulo ne bagaana abantu okukwata vidiyo yonna wadde n'akatambi konna ne bakola effujjo lyonna eriteetaagisa. Olumala ne bavaayo ne bagamba ffe tetubimanyiiko era tetunaba kubikolako. Naye ng'olabira ddala omuntu eyeegaana ng'abanga akaana akati akaganze sinnaba kunuuna ku sukaali naye nga sukaali akajjudde ku mimwa. Eyo ye poliisi ya Uganda emenya amateeka. N'ekigambo poliisi tekirina kubanga kibayitibwa kuba bano bamenyi b'amateeka, bano bannansiko era baviira ddala nga batta abantu abawera ddala kumpi 5,000 n'akakadde. Kati ssaawa za leero abandi badde bakuuma emirembe kati bali mu kuwamba abantu na kukuba abantu, kutta abantu. Twagala okumanya Edi Mutwe aliwa. Muleete Edi Mutwe. Twagala Edi Mutwe wonna waali mukimanyi oyo yakuliramu security ya president waffe, ye civilian akuma president waffe. Epesa lye munyize mmwe abeeyita ab'ebyokwerinda ng'ate mutabangula emirembe. Mukimanye nti epesa lye munyize erya Edi Mutwe ku mulundi guno temugenda kubanga muddamu mukubanga mubadde mumukuba luli eri. Era muyinza n'okuba mwablockinze activity yaffe nga mukimanyi ki ekiddako. Mutuwe Edi Mutwe oba si kyo abavubuka bajja kuyimuka. Abavubuka bajja kuyimuka kubanga mutukoze buli kimu mulowooza ffe tuli bassekibotte. Mulowooza ffe tetutegeera. Naye abavubuka bagenda kuyimirira kuba tubaawo tunambalingamu abasirikale tusirika busirisi. N'essaawa egenda kutuuka nga tokyasobola kuwamba muntu yenna gwe owa poliisi gwe bakozeseeyo. Ate mukimanye bwe muwamba ne mutta abantu nammwe mujja kukolebwako ebintu bye bimu kuba yenna alitta munne n'ekiso naawe ojja kufa kitala. Kati muntu bye bimukola ebyo olwaleero teri abadde amanyi nti n'abasirikale bafa. Nze mbadde sikimanyi naye tukirabyeko olwaleero omuntu yabonyabonya ab'oludda oluvuganya n'akijjanya Besigye n'olowooza nti ye talifa naye Besigye mwali mulamu bamusibye eri naye ye agenze awummule emirembe era tumusabira omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa. Ate tawummula, njagala omwoyo gwe gujje gugambe ku basirikale bano. Tawummula Omala, towummula Sam Omala, towummula. Jangu ogambe ku basirikale bano abakola ebintu ebyetaagisa nti nabo bagenda kufa nga bw'ofudde. Vaayo omwoyo gwe gubagambe nti mulekerawo okuwamba abantu, mulekerawo okubanga mutta abantu, mulekerawo okubanga mukuba abantu tiya gaasi. Musajja wattu wafudde kansa naye abadde akuba abantu tiya gaasi balwala amawuggwe. Kati ate ye yagenze. Kati mwe abasirikale basigaddeyo mufune message eno. Mulekerawo okuba abantu, mulekerawo okublocking enkuŋŋaana eziri mu mateeka nga mublockings olukuŋŋaana lw'abavubuka. Abavubuka tubasinga obungi mu busirikale mmwe. Singa tutukola olunaku lumu abavubuka ne twegatta bwe luti. Ne twegatta olunaku lumu bwe luti. Temutusinga bungi. Musobola okukwata emmundu ffe ne tujja nga tulina tetukutte. Omala Goliath wano yakuba gundi Goliath bamukuba ki jinja lyokka. Ffe n'amanja tetugalina tugenda kujja mu bungi mu protest vote. Mujja kutulaba eggaali ejja mujja kiraba awo mulemirembe Sam Omala mwebale. Issue eri bweti eya Edi Mutwe nga bwe mbagambye nti nsobola kuwa information gye nnina
okitegedde siina information about Eddie Mutwe so sisobola giwa. That's all. Because okay, I tell you that where is he? I have not been briefed. Bwe nzija wano okubawa briefs bawa briefs ze baba bapaddeko information. And I've always told you, an educated man, no information, no right to speak. Mao Tse-tung. Yes. When I have no information, I will not speak. I will not comment. Period. Yes. Thank you. Yeah, ekisooka bannayuganda tebasaanye kwewuunya nti ekitebe kya NUP kigaddwa kisaliddwako nga wabaddewo kaweefube ow'okuteekateeka bannayuganda naddala abavubuka okulonda. Bino NRM ebikola okutiisa abantu okwamalamu amaanyi n'okugezaako okulemesa enteekateeka z'ebibiina ebirala naddala ebiri ku ludda olugivuganya okukola ebyabwe bikwatagana ne kaweefube ono ow'okudda mu buyinza. Kati abantu bamaze emyaka 4 mu buyinza obweralikivu bwera bw'amaanyi buli kasonga konna kabatiisa. Naye nze kyendowooza nti ffe nga bannankyukakyuka tuyina okutunuulira kino tulabe kubanga babeera bagaanye kino mu ssaawa zino nga tinatuuka mu kalulu kali akaawamu kitegeeza kitulinze maaso awo kigumuko okusinga kino. Kitegeeza nti tulina okusitukiramu tutegere biki bye tusaana okukola. Bw'ojja n'oblockinga ofiisi ya NUP kitegeeza tulina okusitukiramu twesseemu amaanyi tublockinge amagye ne poliisi okuva ku kutublockinga okukola emirimu egirina okukolebwa. Tewali kibiina kya byabufuzi NRM kyesaanidde kulemesa okukola emirimu gyakyo. Njagala okukubiriza abavubuka bonna we bali mu ggwanga lyonna abavubuka bannankyukakyuka wadde nga ekitebe kya NUP kyo kigaddwa naye mu bitundu gye muli mu byalo eyo gye muli magombola gye muli mufube okulaba nti mwenyigira mu nteekateeka zino ez'okulonda okw'abavubuka ate era tukuwangule bulungi kubanga singa tukwenyigiramu tuwangula kitegeeza na wali awaddako tujja kusobolawo. N'olwekyo nze ndaba kikolwa kya butiitiizi kyokka ate we kijjidde nti oblockinze ekitebe ky'ekibiina ky'ebyobufuzi we kijjidde nga yongedde n'okuwamba abantu. Omukuumi wa pulezidenti wa NUP Eddie Mutwe yawambiddwa. Ebyokuwamba tebitandise kati byatandika luli nga kalukanaatera kakati NRM intensifyinze okuwamba abantu nga kalukanaatera. Tulina okukitunuulira nga bannankyukakyuka biki bye tulina okukola. Essira tulina kulissaawa n'amaanyi ge tulina okuteekawo okulaba nti embeera eno teyeeyongera naddala ey'okuwamba abantu ng'ate n'abaawambibwa luli paka kati tebannaba kulabikako. Okay. Yeah, it's very unfortunate that the regime has blocked the National Unity Platform from launching the youth elections that were supposed to be taking place today. But it's not surprising. It is annoying, but it's not surprising because you don't expect a regime that has been in power for 40 years to simply let the opposition carry out activities normal ahead of elections. But I think what needs to be done is for the opposition to understand the tactics of the regime, to understand the weaknesses of the regime, to understand how the regime feels threatened by the support of the opposition, and therefore to strategize on how to block the security from blocking the opposition activities. And it comes at a time when abductions have resumed and been intensified by the regime operatives. You know very well that Eddie Mutwe, one of the security, the bodyguards to the new president, has been abducted. Not just him, there are many other people who have been abducted, and the abductions are intensifying. These abductions have not just begun, they've been happening. They happened ahead of the 2021 elections, and they're being intensified ahead of the 2026 elections. And that's why we need, as the opposition, to concentrate on what needs to be done to stop this. Okay. Yeah, it's very unfortunate that the regime has blocked the National Unity Platform from launching the youth elections that were supposed to be taking place today. But it's not surprising.
it is annoying, but it's not surprising because you don't expect a regime that has been in power for 40 years to simply let the opposition carry out activities normal ahead of elections. But I think what needs to be done is for the opposition to understand the tactics of the regime, to understand the weaknesses of the regime, to understand how the regime feels threatened by the support of the opposition, and therefore to strategize on how to block the security from blocking the opposition activities. And it comes at a time when abductions have resumed and been intensified by the regime operatives. You know very well that Eddie Mutwe, one of the security, the bodyguards to the new president, has been abducted. Not just him, there are many other people who have been abducted, and the abductions are intensifying. These abductions have not just begun, they've been happening. They happened ahead of the 2021 elections, and they're being intensified ahead of the 2026 elections. And that's why we need, as the opposition, to concentrate on what needs to be done to stop this. Yeah, it's so banayuganda tebasanye kwewuunya nti ekitebe kya NUP kigaddwa kisaliddwako nga wabaddewo kaweefube ow'okuteekateeka bannayuganda naddala abavubuka okulonda. Bino NRM ebikola okutiisa abantu, okwamalamu amaanyi n'okugezaako okulemesa enteekateeka z'ebibiina ebirala naddala ebiri ku ludda olugivuganya okukola ebyabwe bikwatagana ne kaweefube ono ow'okudda mu buyinza. Kati abantu bamaze emyaka 4 mu buyinza, obweraliikivu bwera bw'amaanyi, buli kasonga konna kabatiisa. Naye nze kye ndowooza nti ffe nga bannankyukakyuka tuyina okutunuulira kino tulabe, kubanga babeera bagaanye kino mu ssaawa zino nga tinatuuka mu kalulu kali akaawamu, kitegeeza kye tulinze maaso awo kigumuko okusinga kino. Kitegeeza nti tulina okusitukiramu tutegere biki bye tusaana okukola. Bw'ojja n'oblockinga ofiisi ya NUP, kitegeeza tulina okusitukiramu twesseemu amaanyi tublockinge amagye ne poliisi okuva ku kutublockinga okukola emirimu egirina okukolebwa. Tewali kibiina kya byabufuzi NRM kyesaanidde kulemesa okukola emirimu gyakyo. Njagala okukubiriza abavubuka bonna we bali mu ggwanga lyonna, abavubuka bannankyukakyuka, wadde nga ekitebe kya NUP kyo kigaddwa, naye mu bitundu gye muli, mu byalo eyo gye muli, magombola gye muli, mufube okulaba nti mwenyigira mu nteekateeka zino ez'okulonda okw'abavubuka, ate era tukuwangule bulungi, kubanga singa tukwenyigiramu tuwangula kitegeeza na wali awaddako tujja kusobolawo. N'olwekyo nze ndaba kikolwa kya butiitiizi. Kyokka ate we kijjidde nti oblockinze ekitebe ky'ekibiina ky'ebyobufuzi, we kijjidde nga yongedde n'okuwamba abantu. Omukuumi wa pulezidenti wa NUP Eddie Mutwe yawambiddwa. Ebyokuwamba tebitandise kati, byatandika luli nga kalulu kanaatera. Kakati NRM intensifyinze okuwamba abantu nga kalulu kanaatera. Tulina okukitunuulira nga bannankyukakyuka biki bye tulina okukola. Essira tulina kulissaawa n'amaanyi ge tulina okuteekawo okulaba nti embeera eno teyeeyongera naddala ey'okuwamba abantu ng'ate n'abaawambibwa luli paka kati tebannaba kulabikako. Nga bwe mbagambye nti nsobola kuwa information gye nnina, okitegedde, siina information about Eddie Mutwe, so sisobola giwa. That's all. Because, okay, I tell you that where is he? I have not been briefed. Bwe nzija wano okubawa briefs, bawa briefs ze baba bapaddeko information. And I've always told you, an educated man, no information, no right to speak. Mao Tse-tung. Yes. When I have no information, I will not speak. I will not comment. Period. Yes. Thank you. Twagala n'okubatuusaako mawulire agatali malungi. Omusirikale waffe yawummula, Assistant Commissioner of Police Sam Omala, leero ku makya bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno, abadde
ayina ekirwadde ekibadde kimusumbuwa, so mwina mujja kumujjukira nti ya retiringa mu police era nga abadde yasavinga obudde buwanvu era nga yabusavinga n'aweereza eggwanga lye n'aretiringa bulungi era tumusabira awumule mirembe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Enteekateeka of course ejja kubaawo naye at the moment maybe bwe tunamala okukwatagana ne famire ye na buli kimu tujja kuba maybe tubategeeza ebinaddako mu maaso awo. Ndugu Omala nange nze kanakolako naye, yaliko mukama wange, naliko DPC wa Kampala nga Omala yali operations commander nga atuula ku kitebe kya region eya Kampala Metropolitan North. Ebisinga police ejja kuvaayo mu butongole ebyogereko naye nze of course ng'omwogezi ate n'omuntu eyakolako naye mumanyi ng'omuntu eyali omuggumirivu ku mulimu gwe, mu luzungu kye twaliyise brave and astute, ate yakola omulimu gwe n'agukola bulungi, n'atuukiriza omulimu gwe in line with the assignments nga bwe baali bazimuwa. N'ekintu ekirala of course kinali mumanyiiko, yali muntu w'abantu era nga kizibu nnyo okufuna obusungu mu Omala nga yeewa abantu era kyova olaba abantu abasinga badde bamumanyi. Abadde muntu w'abantu era kyenzija okwogera. Ate ekirala abadde na family man, abadde ayagala nnyo eggwanga lye, he was a patriot, so era tujja kumusubwa. Abantu bangi badde bankubira amasimu leero nejjo era aga amasimu galaga nti abantu babadde bamufaako nnyo era kyenjagala ekitono okugamba nti may his soul rest in eternal peace.